Now to you Uncle Eddie, our nominee, our Grammy. Yeah. Okoze nnyo ebyenjawulo. Oli w'amaanyi kale oli mu myaka ndozanga 12 ng'ekyo kiri. Oli balwa Staros. Kenzo teyaluteeka mu science yenna okuleka science gwe bakola ne ja live okola video yafuuka ensonga. And it was not more about the music. Video etaliko bigenderako just ngeri awo mu nfuufu. It was not more about the music but the kids that were in the video. Abantu we were picking up interest. Then n'omuyimbi n'atambulirako. Era okuva yasamba akagitaddanga maki? Mabega. Ekyamazima nga tukozesa example y'Abayudaaya abafuna nomination mu Grammys. Kirabika nomination za international awards ne performances teziri more of music gwolina. Ziri nnyo ku connections. Bakikola batya. Ani kansimu yalinga akyalina manager bayita mujungu. Is it mujungu muzungu litambulirawo. Ani yali w'amaanyi nnyo. Era nga almost buli week afuluma eggwanga n'agenda n'akola. Ninga Ani yali bwetugenda ne tujja ku rate ya performances y'abacomedian betulina wano mu Uganda. Ani ayinza okupaalinganga mu 10 stage performances. Ne because yalina manager alina connections amanyi pesa ki eri okunyiga. Ani yafuuka an African queen of comedy. Era we basala connections ne mujungu Ani yasigalawo naye yesalamuko. Akyabikola byakola naye yesalamuko. Ekyo kikulaga amaanyi ga connections omuntu amanye pesa etuufu eryokukola ki eryokunyiga. Ekyokubiri Eddie Kenzo kino kibadde kyogerwa nti ebbanga lyobaddewo byonna obikoze naye tolina bw'okoze. Wezimbye tolina bw'ozimbye. Oyinza okuba tekikugasa kukwata Waikibenda wadde ye avuddeyo ne kankwese avuddeyo omuyambe kubanga tolina omukola ki omufuniramu but omuntu agenda kubuuza ate abali mu groups zo b'otambula nabo. Omusajja gwe tubadde ne Diamond Platinums alina Rayvanny, alina Mbosso, alina Zuchi, alina Harmonize, alina abayimbi bakoze takoze babawunsa bamuwerekerako. Yomanyi abayimbi be Uganda mukola abayimbi bammwe be bayimbi bagenda okutunula mu kamera olingiza mu kamera zammwe nga mwogera. Bwamala nagona namukonako ono kyali wange bamuyita Papa Wemba bawemo akapeera awo. Diamond personally nalindiretizeko naye ku level very personal. Ne bagaya bamukwata mukuba ebifaananyi bali ku level nti omuntu omulala solo baharinga abakwata videos ze DJ we manager we like bava ne ku step nti bakolera Diamond omuntu omulala n'aba hiring okubaka emirimu emirala gye bakola. His DJ abaddeko wano yajjako wano ku club wano mu Uganda ku One Nomad yajjako wano nenga ajjidde munya DJ wa Diamond. Kitegezaako kubagamba Diamond Platinums genda wa producer we David Utalo yagenze kola Zuchu alina oluyimba ne Bawasimi Adekule Gold. Actually obogenda mu bayimbi mu Nigeria ina classes z'abayimbi. Wali abayimbi nga siba amanyi mu Africa nenga balungi ewaka. Kati Adekule wone gayo omulalo omanyi omweru ayimba nnyo obaluyo luba gayi mweru bamuyita batya. Is it final? Something ani wano mu Africa takuba nnyo negende Nigeria bagani bano bemuyita bastar batuula n'asooka agamba abantu ebigambo nga bote banna bagamba. Kati yamukwa namwa adekulekegeza bamukwasiza Nigeria yonna. Bwogenda kuona omwana Mbosso alina collab ne Costa Teacher. Zuchi yali omwaka ogwedde yaliko ku stage emu ne Yemi. Abaana abo tugenda mutemeje babaddewo automatically gundi ali mu life ya Diamond. Genda Nigeria Marvin Records. Nyini yatukane time nga amazo bikola byonna nga batakyalina byakola byonna n'amimba nga kuzimba baana barema kana kola nza akafana n'obulungi bakayita batya kanvudde mutu bonna kati sebo abanga bakapatisi mu nyimba z'abaana atoka mu donjazi abana ne batandika byonna yabikola n'adda mu
kozesa connection zaalina okubateekayo. Kaakati nga tumaliza tugenda mmaliriza bwe tuti abayimbi b'e Uganda ekigenda okubatta kiri kimu mikono si mikono nkwe nga mu Uganda mujjamu omuntu ne batta abantu ne mutanyega badde nsaba ensonga ya bigayi mwefule nte mwenna temuli mu Uganda keep quiet mwefule nti mu ggwanga bigayi yagambye muno inbox ejjudde abayimbi abadde bagamba abamwebaza okukyogerako. In my inbox is full of thanks messages from almost 90% the Uganda music industry and common people who love Ugandan music. Abantu bulijjo just batya buti kukwogera. So nze ndowooza kiri bwe kiti Kenzo ayinza obutakwata ku bayimbi bano abaliwo naye Kenzo twetaaga y'abayimbi nga muyimbi Kenzo yamuleese kubanga abantu bakuwa n'example nti Rema yali mukyala wa Kenzo. Rema ye complete artist wano mu ggwanga gwe tulina yalinnya ku stage ki bakamiyoni we babeerera abamanyi ku level zawe ze basobola okutuukako ba Good Life bali ku Big Brother stage nga kamiyoni ayimba nga bamubaakinga. Ate nno Kenzo no wakakati oyinza omuvaako. Kenzo we babeerera ne Rema Kenzo yali wakabi. Kenzo akuba stages mubako no Kenzo wakakati ensi ne yegayirira Kenzo at least ne banakolayo oluyimba ne Rema. We don't know oba bakyogerako oba ki but kyandibadde in history owa Uganda olwo omuntu gwogamba omuntu nno tamanyi naye era osobola omukwata ku mukono but Rema omanyi mubira kati ngenda bagambye kimwana omuyimbi ali redde mu mumanyi bamuyita Azawi in packaging oyo mwana ali redde naye iswangizi mumanyi gayo getulowooza nti gerina terina pesa but Azawi is ready yeetaaga pesa kasimu kamu nti muganda wange Yemi oyina concert mbadde njagala akaana kano nkeeteeremu tiketi nze kyensaba muwe omukisa ggulewo mu nsi yonna omanyi twakula tulowooza tumaliriza twakula tulowooza nti visa y'omu America n'ey'Ebungereza teri mu science naye bwe tugenze tukula ne tutegeera nti ssebo n'amasimu bagakuba n'ogenda ne bakubuuza ebikukwatako n'ovaayo visa n'ogifuna best example yo nomwana Kyagulanyi gwe yatwala mu America luli kaakati wekibanga ne ku visa kikolebwa Kenzo baaka amasimu g'okubira ku bantu abali ready gula wenzigi bwamukama yakugulirawo nawe zigule byebyo olutambula mu ba celebrities na comeback